batuuka mumwenyako saagala muzimbe bwe mubala mumwenyako bwe bava mu motoka mugamba waaw aha fenna waaw ne tukuba ku ngalo essaawa yonna ngenda kubanyaniriza kasiti eno gyangenda okwaniriza be bazanya firimu gye tugenda okukola ki bw'ayingira bw'ati omuzanyi waffe nga mugamba mutya ddamu nga bw'agambye I want you all to be attentive bannange abali eno ngambye bw'ayingira nga tugamba tutya okay ali ku mmotoka nsaba ggulewo mpola mpola ompe kasiti esooka Hello? Wow! Oh my God! Kakati njagala mushuke keri muwepinge. Wow! Neno? Oh yeah, kakati msavula kama celeb. Movie industry ya Uganda. Hey! Wow! From heart to healing. Wow! Ya Hollywood newe bili wano kati. Wow! My God! Mujira mubeeraawo njagala mwekoze byonna munakukomwe oya ndowooza mulabye mu bindasitule Uganda katuwere naye mukama yampa eddoboozi singa kazinda baninga alina makono oluddeyo nnyaba okwana njagala tudde eno tulina kusanyuka TV tulinawo wano yopresi tulina ababulogaza batya mpola mpola bana waawu yabadde ki banaye mugenda mpolampola bwoti kikwaniriza kasi eweddeyo ente zavudde London yano rape mukyala binte omubwati okay njagala ffenna twaniriza rape mpolampola rape yagalinako tokkulawo njagala tukole ebintu ebyalema abantu okukola njagala musooke museeko endabirwamu katono abebifaananyi bakube yeah now I know you're happy. Don't I cry. know what you're feeling. Yeah. Come and also know that you never know not to rape. Vemoniko, yagala musooka mudde ebifaananyi ng'ali awo. Kyengamba kye mukola. Mumufuna bulungi. Mwenna mumufuna. Kaakati wasandika tunula eno. Bwe kityo abasumbu batyo bwe babeera. Rape. I know what you're feeling, baby. Now, njagala bakugulirayo mugulira oluti. Gulawo oluti. Babodegaadi omu akwata eno n'omulala n'akwata eno. Oh my God! Yeah! Kakati akalulu kakabulamu. Okay. Bayo mpolampola baggalewo. Osooka oyimirirawo bakuba ebifaananyi ku mmotoka yo. Tuleva ku mmotoka. Awo. Neno waliyo abaliyo. You can wave banange. Yeah. Okay. Maama waaswa egivaayo ebifaananyi byaffe obitta. Nedda vaayo bajja mutereeza. Aba kamera weeyongereko wano ku red carpet katono nnyo mama. I know. Walks zonna wazijjeeyo era nzati. Kakati ono ye rape nannyini mukolo guno ogwaleero omukolo gwavudde olugoye lwavudde London ewa King njagala oh my God byonna mu bikole tamusuula mukole it's okay oh my God ayagala nnyo rape it is okay. Ekimuli kya sente gya kimpa nkikwate. Adde akoze abadde atukoledde amawulire. Twakava mu gwakukaaba ate atuse mu kifo.
Esana zobada ninozikwata sikwesize. Bizi sikwesize. Banayo obugalo right agenda tandika okutambula mu mpolampola mpaka wali ku backdrop yaffe akole ku interview ababuuza Wow, right. Positive. Okay. Tabula mama. Okay, cameras on us here, no. Besikusuubira naye bannange ntuusaana eno binsobedde bintabudde sikikkiriza nti abantu bazibe bati mu bungi nzaani abantu gwe bakkiriza okuwagira nga ndi muto mu industry eno naye nziza nnyo neyanzege nsaba katonda abantu bonna abazze abampeera omukisa. I'm so humbled to all my sponsors, but in particular Sanyuka TV, thank you so much. Next Media, my bosses, thank you for believing in me. Mwebale kunzikiririzaamu bannange bannamawulire mwena muli wano because of me. Neyanziza nnyo neyanzege bambi nsaba katonda akibamalire abawe kyemusinga okwagala. Owulira otya okuba nti netutuuse ku olunaku bwe luti oba olunaku luno olwoku movie premier league? Bannange nze simanyi nakumanya because makono ekituufu mbadde nakitandika kino naye nga simanyi oba kijja nakuggwa. I didn't see this day coming, so alhamdulillah is what I can say. God, thank you so much. God, you've been so kind. Katonda abadde mulungi gyendi, Katonda abadde mwenkanya, Katonda abadde so kind to me. Thank you so very much. Abantu bonna bambeereddewo luno olunaku naluloota era lwoluno lutuuse ndulabako. Abantu basuubira ki mu movie eno gyogenda premier league olunaku lwolwaliro? Basuubira okumanya ebimu ku bireetera obutabanguko mu maka era basuubire okubawo nga bategedde tuyinza kukola ki. Owaayi kakika. Enjoy the drink. Ali mu kutesitinga kajuisi era nga omukyala mulaba anyiridde nnyo kali katya seeko kennyini era abantu bamuwe ssente n'omwana akola katulendooza mwakanywako mu press conference kaali kasuufu nnyo era keekano kennyini ebyokulya ne mulya kajuisi ne munywa kwegala temubanja abantu kansubire tebabanja kyebabadde basuubira bakifunye nabagamba nti red carpet ze Nigeria kati tutandise gano gakyali mabaga ebijja ze simanyi kati abagenda okuba munda bagenda laba kye bayita omuggo gwa sineema. Nga tumaliriza okumyalinga movie eno olunaku lwolwaleero omuntu wabanga tasobodde kujja ku theatre labda mamange omulungi atuuse ajja Kiwewes Aisha atuuse kanye ka moment kano ka mami na dota era nga bo balaba bonna balabika bulungi nnyo era nga asazeewo okuba nti ajja asupportinge omwana we yono mama afo mulungi atuzaalira mukozi munnaffe atuzaalira lweyipi atuzaalira mukyala Bindeeba so akyali mu photo moment oba oli abo amaliriza tugenda kuba nga tumweyongera naye nga njagala okujjukiza nti essaawa zino tuli ku moment ya red carpet movie premiering egenda kuba nga etandika any time from now. So munaye gwandaba ku Sanyuka TV oli mu ssente mmeka banaye wenazogera soko malo kompanamu kono nyumya manyo yeruse n'okweruka leero kalaiti kagenze kakuba mwe batengamba yo wange gwe manyi oba oyeruse oyerukite red carpet ya RAP kati owai ondetinga mumeka nayenze kuva ddandi mu kyotala yes engeri essuuti yakajja saagala okkirire wansi wa miliyoni 10 omusanvu omaze emitwalo 7
zezo ekoti si yakajja nanti kyekyo kyentegeeza nti okikubye engato yo gira bulijjo oyambala zeebiri kati otuuse ku musanvu oba okikubye si bukiri nako nakirizako goli mu mmeka wano sokombuli akasawo kunga kali bulala eko kenyininyini kasawo kamwana muwala Duff accessories jewelry yenna omwana muwala Duff olugoye luneeno batumiza material kuva mu America omwana omuwala Shamtaira n'alutunga aluwadde obudde Shamtaira nkwebaza webale nnyo kumpa obudde yagamba Rape njaga kukolera olugoye otuke red carpet nga kyekyo akaviiri omwana Shoni n'akakwatamu Shoni Mbajja ka makeup omwana Imani makeup n'akakwatamu kale kwegamba wulya nga buli kyenjogera brand kitegeera buli kyenjogera brand so n'olw'ensonga eyo nze alhamdulillah ndaba professional kalabye ndaba olugoye red kagoye keeko katunulire bantu bakalage nnyo materials ezo ezalagirwa kuva mu America abantu mbaddeyo nga gyendi bannayenga buli ayingira ku red carpet anyumye ng'olabira dda materials ezo si zeeri nga material babana bazijjezibwa oba mu America oba Sweden buli lugoye yange nagijje mu America naawe wamaze n'otuuka mu America ozagoke yali agenda congratulations omukulu Bindeeba mufi agenda girabira ku Zoom oba omwami wange eno yabadde wakubeerawo wano naye ennyonyi yabadde alina okulinnya ekiro ennyonyi n'emuleka kati engeri ennyonyi gye yamulese nemugamba tofaayo mukwano saagala ate onottuuka otya naye tugenda makinga sure nti movie eyagiraba era nga bw'ogambye tekinologi eyajja tugenda funa engeri tugenda muteeka ku Zoom alabe bulungi nnyo movie bakasiti bo balaba bandenkanekanye bakabalinga mataala bangambye nti ono yali mwami Bindeeba mu movie ono yennyini yali mwami naye mwami Bindeeba takuba omwami wange tokugeraageranya kuseeki seeki mulala nnyo naye nga omwami ono aba nayingira mu ne bagenda kulaba ekyaddala kyeyakola omulaba omunene kale Felisi. Posturwa. Kalera. Simu kijjo kwasa bana bana si yange leka nawe. Kalera simu yiyo. Leka nje yange sagala kugenda bali ko mawuli. Bakakwata na simu yammwe. Sagala. Kalera. Simu zange zizo. Abana babendi. Mumukwase simu ye Kalera. Tuliko movie premiere eya Rape era bannayuganda njagala kubibaza bawagidde buli kyetuleeta nti ne mu movie katutandisa okuba nga tukikwata so lwaliro Rape yaliwo from heart to healing abaana bakutulugunyizibwa eyo naye ebintu ebitwogerwako ate abantu balina amanya tebakozesa bulungi so twebaza Rape okubanga akoze kino okulaga nti abantu mulina okukola kyekubeero naye ng'okyali awo cookie promotions kutegeeza leero bwe tuva wano tukomawo nga 16 wano wenyini ku November katoke nyambadde kyejja nga 16 guno omwezi eriko comedians bonna mujje museke tuligenda gikola mulundi gumu November ono abantu bali stressed so twagala abantu bajje baseke buli comedian gomanyi nti akuba wali ku line up Madwata Nchiko Maulana Andrain Amoti Mariachi Lichampamire Sengana Antume Kalera n'abalala bangi era posta ndozo ojja kugibalaga abantu kuba abantu bano bali babitimbye so abantu mujje mitwale 3 ne mitwale 5 emiryango gyo gigulawo sana saa 12 gyo kuba migula ate shetani saa jinzo okula saa 10 kuba abantu bajja kuba bangi sawa 10 emiryango genda kuba migule twagala shetani ke sawa 12 zennyini waki bagisa comedy wing anti comedy ye throughout Chetawi ya comedy. Antu wetuulidde nti wingi. Waliwo ne siringi z'ebikonde. No. Mubeere bagumu. So comedy wingi ya comedy yekka. Teri kirala kyonna okujjako ki? Kuseka busesi na kulya bibere. Kuseka busesi kyokka. So leta boyfriend or girlfriend obanga mwenyisa muri musirika mugende mu Christmas mu December nga muri wamu. So mujje tuyagale mbitibwa. Let's go.
tulinako Abitex, tulinako Bagyo. From heart to healing. Okitegedde ye movie gye tu premiere olunaku lwa leero. Bana twagala nti repi wamaliza iyo jadi kwa katunao ngobera tulidde mu bbanga bino twagaba kula wa mukigenya agenya. Eyo si wala ngampulira nga gwansima. Nedda sikusima. Sikusima. Nvaako. Leila kalanza bizo. Oyo leila kalanza kacha bizo esula minzani. Mweka 13 mukigenya agenya. Leila naye akulaga nga wali omuto. Bana yesem.